Honorable ngankumaliriza bulungi ekibuuzo kyange nkifunye nkukunga okubanja omulonzi wo. Tewemenya omulonzi wange already ali mu kooti seetaaga mubanja nze siri excited. You don't have to be excited, Honorable. Kubanga I'm a lawyer, Patricia, I'm a lawyer. When someone is before the courts of law, you apply for bail. Okay, chilete ku floor of parliament. You cannot. The case is sub judice. The matter is sub judice. When the matter is before courts of law, Patricia, it's not subject to debate in parliament. Ate Honorable on grounds of yesawa yarero okuchogerako kuba musango bango kiri mu kooti. On grounds of nti mulwadde. Ne bwoba on grounds nti oli mulwadde njagala owulirize mwannyinaze nze siriwo ku exciting ndiwo to tell you the law. Kitegeeza nze nkuddamu bwendi Patricia, he is already been arraigned in a civilian court. Kitegeeza tali mbuwambe. Kitegeeza kakati ali mu kooti ey'abantu tali mu military court. The only procedure eriwo is for the lawyers to move ahead and apply for bail. Ye bakyalinzaani. These lawyers are either incompetent oba tebategeera bye bakola. Omuntu kasita bamala okukola mention ne bamusomera mu magistrates court, you're free to apply for bail in high court, and then you give the grounds that the reasons we are applying for bail are the following: A, B, C, D, E. Omuntu singa babadde bakyamusibye eri nga ffenna tetumanyi iyo yonna gy'ali, awo osabira kye tuyita habeas corpus application nti produce this person dead or alive. Ontegedde Patricia? Now this is the law. Now the law is very clear. Kwekirine bona ogamba nti no, he was tortured. You can only say that in your application for bail. 2, you can only say that in the subsequent case. Nti statement je yakoze bamu extractinzeko evidence by torture. Naye at the moment it is eringa base yasimbudde dda. You can't send Wesule wanse kulinye. No. You either take away bitala ne bigistoppinga or you wait at the next stage. Now the stage we have is the stage for mention. Kakati, what you do, because you feel that your client is extremely ill, extremely sick, ngogendo applying for bail in high court. Whereas the case is only mentioned in the lower court and committed, but it's only tried and bailable in the high court. Kakati mu high court mu application ngoleta nti the following reasons: 1, are extremely ill, there's extraordinary circumstances, aina fixed place overboard, aina kino ne kino, he's a first offender, logologo ebyo byonna n'obireta no applying. But that application must be filed because in high court you can't move orally. Oyina okuteekayo form application ne wabaawo omulamuzi akuwa ekifo kugamba nti ngenda giwuliriza. In this matter, it is in the high court in Masaka criminal division newuliriza n'agamba okay nti yes nti kakati mbawadde olunaku kakati ne mujja, then you plead your case. In this case it will be Sebufu versus Uganda in a bail application. Misiriniasi kubanga main suit ejja kuba jeri je bamukyajinze in the case of Uganda versus Sebufu and others. Oba Sebufu lawyer Kaksim. What do you mean? Munnyonnyole byonnyonnyodde kubanga tulidde. Yego zatabimanyi. Kandi nyambe kuloyawo. Awo tewali buzibu. Ye bwana nebuuzizzaako. Nja kumuwa procedure because it's the same procedure ngane mu material. Just a second. Ngane mu material je yayina eya haji nti capital offenses, whereas mention and committal is done by the lower court. Bail and hearing and trial are done by the high court. Kinakasembayo Honorable kanoka kubuuza for my own piece of information to learn. Does it make sense nti eyaloopa yabivaamu nagamba withdraw naye nga ate omusango gukyabeera carried on? Just I just want to learn. Kisoboka. It's on what ground?
anti-criminal offences za state. Gwe toyinza kugamba nti namaze ono yasse omwana wange naye mbivuddemu. Nze yadde mwana wange gwe yasse mbivuddemu. No. Criminal offences zina 3 gundi. One is to create punitive action towards society. Kakati responsibility ya state. Eyinza kugamba nti yes yakulope yagambye akusonyi. Neffe tukyakukyajinga. Kyovola abantu mu domestic violence cases abantu abamu abagamba nedda mukyala we yamusonyiwa. Ne state negamba nedda sebo wamujjamu eriiso. Kakati toyinza kugamba complainant. State eyinza okugamba nedda n'omulamuzi n'agamba nedda wamukuba n'omujjamu eriiso kitegeeza you a danger to society. Honorable, bakwasa no case kubanga according to the offenses kasimu n'emitwalo 10. So okay, it's a criminal offense. No criminal offense, no capital offense, no lele. Kat for example, case yaba Eddy Mutwe eriko ya kasimu kamo. Ekinjagaza Patricia, she's willing to learn. Okay, Patricia, it's true. Bwoba wakozesezza amaanyi mu kubba nga tegwali musango gwa ndagaano nti twalagaana nkuguze. Awo kikonstituinga mu kubba onzigyeko ng'okozesa ekifuba. Bwoba okozesezza ekintu kyonna obanga onkubye with violence nonziba with violence olwo eba efuuka aggravated robbery ng'oba oyina ekissi kyonna ky'okozesezza. Kaakati awo theft is criminal bw'otwala ekyange nga sikikuwadde. Ekisobola okifuula civil singa twali tuteesa ndi mutunzi wa simu nojja nontwalako essimu yange noganja kusasula enkya olwo mugenda mu kkooti eri civil ey'endasi. Naye eno eri criminal wamenye edduuka lyange nobba wankubye oluyinga ntambula ku street n'otwala wankubye akatayimbwa n'otwala wansoose kuntuga n'otwala wasindisiza maanyi n'otwala okukuba criminal.